nakugamba tebakumalamu maanyi na bibuuzi by'abantu ababuukira revolution. Nakugamba this is your true source. You will never regret a day lwateekako data okufollowinga. Breaking news. Breaking news. Wakati nga mukyali Museveni, simanyi Museveni yakutte Nalukoola, nabagamba yo domestic policy. Domestic policy mulina oku understandinga policies zino engeri gye zizannya, mulimu strength ya Museveni. How do you win in domestic policy? You win by giving you a negativity. Museveni wakola ekintu ekiri negative obeera owangudde, naye wakola ekiri positive obeera towangudde. Era senga Museveni teyakutte Nalukoola, mwabadde temulina kimugenda kuprovinga, naye si ye point. Ebyo nja bijjayo nga tuze ku domestic policy. Breaking news is nakugamba toleka muntu okubeerawo ng'ali frustrated olwa Museveni byabakola mu ewuwe. Nabagamba policy ye naye ate waliwo constitution ez'amaanyi ezitamanyi Museveni oyo ezimufukamiza. Okitegeera? Ezimufukamiza. Nabagamba olutalo luno lwe tulimu lwe luno baluyita de-dollarization luno. Naye nabagamba olutalo luno we luggwera Museveni agenda kuba tali ku ntebe, Kagame agenda kuba tali ku ntebe. We are still standing and improving you day by day. Okitegeera? Akati nina puzzle yenjagala mu Uganda akugattire, then nkwene breaking news mwegenda okuyitira. Eno Ukraine nabagamba mu lutawo luno America ebala ensi 3, Ukraine mu Europe, Congo ne Uganda zebala senge zifuna olutawo luno egenda kuba erufunzizza. Eno Ukraine ogiraba yayingidde mineral deal nani no mu America awo tiking agenda ku video ya 40 eno bagiyita Congo yayingidde mineral deal nani no mu America. Then wano tulinawo Mr. X ye Uganda. Babuza ensi mmeka, ensi emu pazo yabo okukola ki okujjula. Naye abantu bano muzina ensi ebbiri zino kyanjawulo ki ekiriwo ti bano bali recognized. These are the presidents. Zelensky ku Ukraine ayingidde mineral deal na America. Era kugamba nti eno mineral deal teriko na misingo. Tujja zigenda mu details emu ku emu. Eno Tshisekedi yayingidde deal ku lwa Congo na America. Waliwo wano X tanayingira deal. Naye gwe muna Uganda olunaku olwaleero oyina ensi erina president. Atensi America bano bajeetaaga. Lwaki teyingira tesayininga? Kitegeeza Uganda teyina president. Museveni is not recognized. Museveni is not recognized as a president of Uganda. Yensonga lwaki mineral deal eno Museveni tanagisayininga. 50-50 ya America jeri mukola na kugamba yetaaga ensi mmeka in particular zesinga okwetaaga. Then etandika okubojjabojja bwebozeboze. Museveni tanajinga lwaki is not recognized. Lwaki Museveni ono essala eno tumulaba yafuga agenda kuzitripu ezenjawulo nga president ne mu Uganda usaluti bazimukubira nga president. Lwaki Museveni alina ekintu kyatalina kyatapozesinga mu luno olutalo. Nabagamba olutalo luno lutambulira ku factor number 3, the deciding factor which is social. Kwetambulira Museveni talina maanyi g'abantu. Zelensky alina total support ya Ukraine agina. Tshisekedi wadde bagamba yabba lwa according ku Kagame bwe yali wa kusatu naye ne bamufuula president alina support y'abantu be Congo. Yensonga lwaki America eno ekintu kyali mukola ayagala leeta Tshisekedi nga hero afuga ebisanja bibiri akite babeera bamusasudde. Wano Uganda tulina X kubanga Museveni ekisooka Museveni talina maanyi g'abantu tagalina. Kati America tasobola kustrakinga deal. Nabagambye bino America byayingiramu. These are long term strategies. Long term zaalimu. Katachaga muntu addamu kusinikira ku dola mannyo kyali mukola. Okitegeera? Kati ono mu America Kongo eno lwaki America ono yagisaini lwaki deal zino agenda sayininga 50%. Economy za zino ensi zona ziyimiridde okweno na kugamba Foxconn companies kyasinze neno mu China eri ku byabugagga bya Congo. Okitegeera ekintu ekyo? China eri ku byabugagga bya Uganda, Russia ebadde ku byabugagga bya Ukraine. Okitegeera? Kati Zelensky ayingidde deal no mu America 50-50 bagiyingidde. Okitegeera ekintu kino? Tshisekedi agiyingidde, Uganda tulinawo X kubanga aliko tali recognized. Museveni talina maanyi g'abantu. Kati ebyali mu kubasiriwaza Museveni okuyingira deal eno si alina okugiyingira no mu America. Wabula ate ye Museveni asobola okuyingira deal eno nani no mu Russia. Kati Museveni ono alina kikola atya? Alina okuleetera opponent. Alina okuleetera alternating opponent. Naye ate ku kya Russia ate kibeera waasi nnyo. Kibeera easy ya Museveni okuyingira deal y'Amerika bano nga akozeseza alternating opponent. Beesije gwali mu kufumba oba si kyekyo Omumerika alina okuyingira mu deal eno ne legitimate president abeera aleeteddwa abantu. Senga Museveni akwetera ekiwanje ne mukikkiriza kitegeeza kigenda okudda mu American foreign policy kijje Uganda mu BRICS. Okitegeera? Then addeyo pazo y'abana ejjule. Nakugambye pazo y'abana erina okujjula at all cost, at whatever cost pazo erina okujjula. Okitegeera? Kubulako nsi ki emu bweti Uganda. Then muna Uganda kye bakola main branch
kye bakola main branch gye bayita Rwanda bagittamu omuntu kubanga bana abantu bakimanyi nti amaanyi ga Museveni ate tegali mu Uganda. Amaanyi ga Museveni gafugisa Uganda tegali mu Uganda gatya. Financial and economic transactions zonna Museveni zakola sente ze zimalira Rwanda. Ebintu bya Bekongo sente baziteeka Rwanda ne Kagame. Otegera baziteeka Rwanda awo ezive Rwanda ne zigenda mu butujju mu Congo, mu Somalia, mu Ethiopia, mu Sudan. Ono musajja atinkudde entalo buli wamu. Otegera ekintu ekyo. Kati ne minerals zabye Uganda abikukusa n'abiteeka mu Rwanda. Nabagamba Rwanda terina kyabugagga n'eki. N'amafuta ge bakazula mu Lake Kivu enzizi 13. Congo egamba zaayo kubeyo Lake Kivu egattako ne Congo. Otegera ekintu ekyo. Kati minerals zabba mu Uganda biru bazikutulira wa Rwanda. Otegera ekintu ekyo. Kati kyovola gwe mu Uganda lera asaba sanction, twagala sanction bazituwa ba bomunya Rwanda sanction ezimutamu omuntu. Otegera ekintu kino bamubbe ezimutamu omuntu. Kubanga bakimanyi nti main branch yani yatibuhabulwa. Kati jjajja tibu yekyalizo otinzeeko nakugamba eno fact eno senge esituka Museveni alina obuzibu bw'amaanyi nnyo senga mu Uganda akeera ku makya n'agamba ekimala kati gwe tuviire. Museveni alina obuzibu bw'amaanyi nnyo. Kati Museveni agamaanyi gali mu bakula mbwatuka aleete ne jati mu bantu ekintu kyali kukola kulemesa gwe mu Uganda kusituka alina okulinnya ku eno deciding factor obutakola ki obutasuka kuba kimanyi nti senga musituka agenda kukwata kyabalinako control. Lwaki policies zonna ne chatters Uganda ziyayingiramu zimulumba bulumbi direct. Wayina okubawo olutalo wakati wa Museveni ne policies zino. Yensonga lwaki pazo eno tewera. Eno pazo tewera. Otegera ekintu ekyo. Kati okugiranga akyaba kuŋŋaanyamu obwabye mu musolo n'akuŋŋaanyiriza alina okukuumanga tosituse. Such that n'afumba opponent we n'amuleetawo. Nga munanga gwa kye yakola. Kati ne Museveni naye aleeta owuwe then ono azze Uganda mu foreign police kati Museveni naye abakyafunayo kasente. Ngayita mu buloka we gwe yakola ki gwe yabateerako. Naye mu Uganda senga tugenda kukola ekyakishekedi. Tugamba abazungu bano basebo temukukutanga muyita manju muyite milyango tukole diru tufune mutwale interest zammwe nafe tutwale zaffe 50% eno tekitegeeza mbu ebyobugagga babitutte nedda 50% eno ebyobugagga bino obeera obiguza America na companies eziri related ku America kyokola okitegera ekintu kino obitunda butunzi naye nga 50% ebyobugagga byosimye bibeerako ne audit obeera obiguza b'America. Obase kyo basindika companies zaabwe ne extracting ebintu bino. Wesima lobby extracting ne mpima ne bakusasula ne batwala. Bwe batwe bakikola. Okitegera ekintu ekyo. Bwe batwe bakikola. Naye zino embuzi zaagala kutubba. Ffe tuleme kukola kikufunamu. Kati ensonga lwaki wano tulina munna Uganda oyina okulwana ennyo. Okulaba nga tufuna ekintu kino. Okitegera? Nakugamba ono omusajja twamukubadda is not recognized anywhere as the president of Uganda. Kyo bakikulimba. Paka wana afuna ekintu kye bayita people power wafuna amaanyi g'abantu of which essawa ntakyasobola Museveni okweddiza amaanyi g'abantu tasobola kikyalina okukola alina okufumbayo opponent alternating opponent amubaleetere. Okitegeera ekintu kino kye kitufuula ab'enjawulo kubanga ebintu bye tukola byanjawulo ne wano tutiikinge nabagamba bano nja bakubisa buwongo just ebeera time yenna kashama biki byosomesa tebikwata nabagamba time ekintu kyenkola nkimanyi nnyo nawe munna Uganda nenkugamba kiyalingirako munno buli aweddemu amaanyi nenkugamba ebintu bino bikwate obiyige tebigenda kugasa ffe kujjako Museveni wabula bigenda tugasa ne mu generations eziddako abaana baffe n'abazzukulu balina okuyiga ebintu bino okitegeera. So respect my people, respect my president. Tulwane nnyo tujuze paneno nga gundi eno paze eno tujijjuza ngeri mu favor yaffe. America wabajja kukola business sibya ebyemyaka na Museveni byamaze tubba interest ezaffe azibba ez'abazungu ne zituukirya. Twagala ebintu ebirina audit mu Uganda balina okubulya ebyobugagga byo bigasizaki bigize eki wabula sebe byabitunda mu nkukutu nedda baba ku luno twagala kuyita milyango buli muvubuka ebyobugagga byensi ebimugasa so si kwata byabugagga byaffe atagenda agasa Abatanzania. Lwaki amafuta ogatwalira Abatanzania? Kyogamba ffe Bannayuganda ffena tuli employed. Mwe Munnayuganda gwe omuvubuka gwakyawagira kigavumenti kino gwe musiru akutte over 1 million jobs azigabidde Abatanzania. Nenga Bannayuganda mumusinika businisi mannyo bannanyini b'amafuta. Okitegeera musinika businisi mannyo. So twegweke enkya